Omusunsuzi Kampala akedde atya soko tusunsulire ensonga nate ensi ezitegeere. Faruku Sesazi Muhammad Wamala ne Fedi Nabwire mbalamusizza nyene ddala wano we wali omwala gwe Nakivubo obayitawo ku Sebana Kizito Road awe tutandikidde programu ya leero emabega wange opposite ne Jesco bagenda maaso n'okwata boda babatandise nawancha abatalina bisaanyizo era bagenda maaso n'okubayoola naye ekiri mu kibuga enkya ya leero atwagala tubatambuzeeko amwe abekeredde ku programu Omusunsuzi mulabe ekibuga bwe kifaanana ng'ebula ennaku mbale bubazi okubanga tuyingira ku lunaku olwa Christmas ekiri mu kibuga kyekino nga boogera maaso n'okukiraba oyinza okugamba nti Akeetalo akakirimu ate kanjawulomukko akwako akatera okukibeeramu andaba ne bannaffe aba KCCA ate nabo bakedde kiyingira naye nga kiri wakati mu kibuga yeno embeera gwe wenna akeredde ku programu Omusunsuzi yogera maaso n'okulaba ekibuga mugotteko gwakendeeramukko bwe bajja abatembeeyi ku nguudo era kati omuntu asobola okutambula nga ali free nga kati mulimu ku mpewo olaba nti mulimu ku mpewo mulimu ku buweerero okwawukanako ne bwekyali ssaawa zino kubanga mu biseera biri senga kakati ekiri wano abayita abantu ogenda ku baasi abayita abantu okukola ki naye olaba nti waliwo enkyukakyuka z'amaanyi mu kibuga wakati era bw'otunula ku luguudo lwa Namirembe Road olaba nti emmotoka ntonotonomukko naye abantu bo abangi abafubutukayo oba abavaayo okujja okuyingirira ddala wano mu City Center nga mugenda maaso n'okulaba amaduuka go agasinga obungi agaguddewo ddala ddala agatunda engoye jjukira nti mu kiseera kino ebimu ku bisinga okutunda ngoye ngatto n'ebyo ebyambalwa naye era nga njagala obategeeza nti ate n'ebiyiseeko nabyo bingi ebiteereddwawo bw'osanga omuntu ng'atunda amakuloni agabadde ku 3,500 ng'agatunda siringi 1,000 tandika okwebuuza nti ogula makuloni oba olina kirala ky'ogula ekintu kyonna gwe kyosanga nga mu kiseera kino bakisaze nnyo bbeeyi nga bakitadde ku luguudo oli akitembeeya amanya bumanya nti oyinza okubanga ky'ogula ate tekisaanidde ate kituukiridde naye nga kibuga bwe kityo bwe kikedde embeera bwetyo bweri abantu bakiyingira nga batakiyingirangako gye bujjako katono tujja kugendako ne mu ntambula nayo tubalage embeera nga bweri naye nga kasofa wano we tuli bwewati bwe wafaanana kyemmanyi mwagala n'okumanya ku kiri mu bitundu kati nga ku mini price wano ng'oyingira ekikuubo naye nawo olaba nti ate nawo Akeetalo k'amaanyi tugenda kubanga nawo tutuukawoko katono olabe nawo embeera eriwo kubanga nawo tulaba nti oyinza oga nti mu Kampala yonna we wasinga okubeera abantu abakulosinga ku sayidi ne sayidi nga bayingira n'okufuluma ekibuga naye nga ekiriwo nakyo kyekino nga bwogenda maaso n'okukiraba motoka za KCCA ezitandise okujja naye abakyatadde ebintu ku mbalaza nabo bakyagenda maaso n'okutunda nga bebabaza ku mabbali n'amabbali g'amaduuka agamu batunda bebabaza naye nga twaliza wamu abali mu Musunsuzi ekibuga bwe kityo bwe kikedde nga bwe mugenda maaso n'okukiraba nti abantu kati abasinga wano bagenda mu byalo bajja ku shoppinga n'ebyekuusa ku ebyo nga bwe mulaba n'ebyekuusa ku ebyo naye nga ekiriwo kyekyo kyetwagadde okubalagako si kikyamufu nnyo ng'oba oliawo kitera okukyamuka mu biseera bino wandirowoozezza nti abantu bandibadde banjinjiko okusinga ku bano be tulaba naye olaba nti okukyamuka kwakyo ate kutono nnyo bw'ogerageranya ne bwe kyaliko nga tetunagenda mu lockdown kati olaba nti muudu si yeeyo ey'amaanyi ennyo balwakuba batembeeyi babajjamu kubanga amazima go gali nti ssaawa zino asenga kakati olaba abatunda zibbaluuni abatunda ebintu bya Christmas obwo obutaala ebyo ebimuli abataddeko Christmas carols abakola biki naye olaba nti ako kamudu tekaliemu ate okwawukanako n'ebibuga ebirala Kampala si kyekibuga kyoyinza okugamba nti bwe tubeera mu nnaku bweziti ne bweziti kigenda kubanga kitimbibwa otuuka kakati mu bibuga ebirala asenga ekibuga kyonna kijjudde decorations waggulu ku bizimbe ezikulosinga ne ziddawa nawa naye Kampala esigala nga bwe yali akitegeeza nti abakulembera ekibuga embeera eyo eya muudu eyo tebagireeta mu bantu tebagireeta mu kibuga
kubanga bw'oyita mu bibuga kakati ebirala singa osanga ebimuli ebyetoolodde ebizimbe ebikola ki naye kakati bw'otuuka mu Kampala atolina kyolaba. Actually abantu bandibanga batimba oba badikoletinga ku lunaku lw'abaagalana olwa Valentine n'okusinga ku Christmas akuba tolina wonna kyolaba nti kakati kikulaga nti mu kibuga mulimu kamuudu ako n'akamyuziki konna tewali okujjako bano ababulira enjiri temuli kibeerabeera kyonna kyoyinza kugamba nti kakati kino kiraga nti tuli ku lunaku oba tuyingira olunaku. Buli muntu yeetundira kike tewali atimbye nti atimbye okujjako abatono nnyo benda bano ng'oyingira ekikuubo abataddewo obutono ennyo era nga nabo tebukulaga nti Christmas ogenda kugiyingira. Twayizaamu ekibuga bwekiti bwe kifaanana mundu erabika ekyali wansi nnyo nnyini ddala olaba nti tewali nnyo kiryawo kyanjawulo bw'ogerageranya ne bwe kyali mu 2018 2017 awo wonna nga tunagenda mu lockdown waalingawo embeera ey'enjawulo naye kakati olaba nga temunnabeera ate wezituuka ennaku z'omwezi zino nga temunnabeera kitegeeza era temujja kubeera kamuudu kalabika kali wansi nnyo nnyini ddala. Wano wandibaddewo abantu mu biseera biri nga tebannabagoba wandibaddewo abantu nga buli omu atunda abalina ebiyimba abakola ki nga be bakwaniriza wano naye olaba n'abaliwo kakati wano ng'oyingira ekikuubo nabo batono ddala. Ki ekiri mu kikuubo? Bakoze bizinesi oba tebakoze ebyo tujja kuba nga tujja nabyo mu puroguramu enaddako ku ssaawa 5 nga tubalaga ate bizinesi bwe zitambudde erudda eno. Muhammad Wamala Fedi Nabwire ne Falukuse Stars ekibuga kyekyo kamuudu kali wansi okutwaliza awamu tekanayambuka nga tukabeera bulijjo. Ajjukira nti eno Christmas egenda okusooka mu myaka 2 nga abantu beetaaya nga tebalina mbeera ya kafyu tebalina mbeera ya karantini nga tebalina mbeera ya lockdown mu myaka 2 bambaddiza omuzindaalo mugende masomo okuweereza.